Tweyungiddeko oba gwe abadde naffe tubadde twogera ku nsonga ey'okussa breath after getting something ekikustressing oba ekintu ekikusumbuwa mu bulamu bwo. Weewe ng'obudde osse mpola okusinga okubaako ekintu nga bwe nakukubira essimu gw'oli mukyala wange nkukubidde essimu ogaanye ogikwata nze omusajja simanyi ensonga lwaki ogaanye okukwata essimu nentandikirawo ojja kulemererwa okukola buli kintu. Naye bw'oba okubye essimu oli n'atagikwata kwata essimu sooka ogyejjeko giteeke wali ebbali kuba gyekuleetedde eki embeera eyo. Tuula wansi mu ntebe kakkana fuba okulanga ossa mpola. Buli lw'ossa empola owa oxygen amala obwongo bwo n'okutandika olowooza ebituufu by'olina okuzzaako. Kati abantu abasinga obungi tetukikola. We don't breathe. We don't bachita deeply oba okussa ekikoowe kyovola nti embeera bwekuyitirirako ne bwoba ofeintinze ogudde wali omusawo tagamba nti situka basooka kuga breathe, try to breathe in and out. Bagezaako kuzza. You need that moment. Wetaaga akadda osobole okukakana. Buli lw'obeera ng'ossiza ku tempo Katonda kwe yakutondera ofuna oxygen amala okugenda mu bwongo bwo otegeere ekituufu ky'olina okuzza ky'olina okukola. Tebola nga bagamba sokolooze nga tunnayogera sokolooze nga tunnakola. Definitely. Okay, kati kyenyinza okubuuza ku ekyo ku bimu ku bireeta stress obulwadde Franka mwembeera omulwadde neeraliikirira abasinga tweraliikirira ekintu ekyo ngenda kufa nze nfudde n'omuntu akujjanjaba ggwamu amaanyi kimu bibiri nze mpedde nze bwe nnaaba sinnafa sente nzijewe zigenda okunzijanjaba ani aliwo nga ddala magi ndi mulwadde abantu bonna bandeseewo abantu bankyaye ye nazza gwaki olw'okuba ndi mulwadde byebintu byolowoozaako bayida ndibadde atobeera namulamu wekanga ofiiridde obulamu bwo nti olw'okuba golowooza nnyo ani aliwo ye lwaki bankyaye mu bulwadde biki nedda mukwano oyina okuba nti okitwala ogenda kuwona ate nenkya waliwo omulala akola ki ajja okukwatibwa mage ensonga eyo omuntu okulwala buli muntu mulamu bw'olwala nga totya lwaki nti okulwala nakyo paati ya bulamu. Omuntu bw'obeera ng'ate obadde mulamu olthrough nga gwe tolwalangako n'abasawo bennyininyini bagga gundi gwe oyinza okufuna obuzibu lwaki kuba lw'olwalako you can break down immediately. Lw'olwadde okitegeera. So kati waliwo omuntu okulwala nga bw'okyogedde era nakyo nekino nakyo abantu beetaaga okimanya. Waliwo okuba nga olina omulwadde bambi ng'alwalidde omwaka gumu 2-5 kati gwamujjanjaba otuuka n'okoowa kyokka ate gwe ajjanjaba owulira okooye naye teweetadde mu ngatto z'oli gujjanjaba ye aba yakusooka okikoowa embeera eyo aba tagikola ki tagyagala. So we need to support them. Tulina okwogeranga nabo omugamba kati ate wano okitegeera you encourage them ne baddamu amaanyi ekintu eky'omuntu omulwadde banaye omuntu akubeererawo ng'oli mulwadde mwaka ku mwaka omusiimanga nnyo kubanga kizibu ebiseera ebisinga abantu badduka mu bulwadde naye waba abaddewo mu buzibu bwonna abeera mukwano olaba nebbaawo oba mukyalawo akudduka kwabula ekintu kyemanyi maama tasobola kufa okibula nga njagala nnyo maama wange ate mutumidde nnyo. Okay. Bannaye ababadde batulaba programu eno bagiyita Wujjaala tugibeeramu Monday olwokubiri n'olwokuna. Eno topic gye tubadde twogerako ebadde ya stress kyendowooza nti buli muntu ayina wabadde stressed oba olina olunaku lwe wabeerako stressed oba lwe wali ogenda okufuula omuntu omu stress. Okay Franka nga tunaba kusiibula wabyogeddeko ko omuntu byasobola okukola ng'oli stressed okubanga ova mu mbeera then kanyongereko ebintu nga bibiri. Yongerako ebintu bibiri tuve mu ntebe z'abendi. Kyensaba ng'oli stressed kyogereko n'oyo gw'oyagala awulira mutuule wansi mwogere ku kintu kino naye nembeera ng'entamye ajja kubuulira
mukifo kyote ekyokuba nti olina byotegedde byomutegeddeko olina byofuna ebikunyiiza okuva gyali ate n'osirika kibani okusirika kulungi kiba kibi okwebuuza ku mikwano gyo emikwano nti era kisinziira franka mukwano kigoobuuziza kubanga waliwo akuzza oba okukusuula okwongera mu stress neyogerako nebbaawo oba kuyogerako ne maama omugambe maama kubanga nze nesigamanyi okuba maama kubanga be bantu abatakola ki abatakoowa ye muntu atasobola kukusuula yogerako ne maama ojja kufuna engeri gyakubulya oba tosobodde kwogerako naani nebbaawo kubanga ye maama ayise mu mbeera eno owakuzaalidde okuba ng'oli awo manya nti ezo embeera zonna yaziyitamu then yogerako naye engeri gy'anayogeramu naawe ejja okukuzza then be yourself olira beera gwe wekkiririzeemu nti kino kizze then manya nti embeera ebeerawo olina okubeera nga yeggwe tewali mulala then olina okitwala nti mu bufumbo teriyo mbeera nnungi teriyo mbeera eri straight olina okiguma nomanya nti kino kizze naye n'ekirungi kigenda kujja ate nze ekintu kyemmanyi nti bw'omuntu bw'ofuna ekintu ekikunyiga mu mutima oba obweraliikirivu ate nkyo oyinza okufuna ekikusanyusa nze byange byebyo yes bannaye omulundi guno bannaye mutukirize twebaze tiimu gye tukola nayo tugenda gyebaliza wano ate tujja kuba tubawa endowooza z'abantu eyo mu maaso naye twebaza omukulu Kalyango Simon thank you so much Kalyango Simon oyo yabeera ku cameras zino bambi ayita mu mbeera si nnyangu nnyo okulaba nga mulaba ebifaananyi engeri gye tulabikamu ye mukulu oyo ne twebaza omukulu Mahadi Lusiba mwami ayina amakaage naye sebo he offers time for us Wujjaala team. Thank you Mahad n'aba Wujjaala bankiwa bakwebaziza mu ngeri y'enjawulo ate ye namwanga Margaret bambi webale okuteekateekanga program eno emirundi gyonna tugenda kuba tubalekerayo endowooza z'abantu ate bannaye era ffe katusiibulire wano mpaka olunaku olwokuna akumata kumira mpeera musule bulungi mweraba. I can show you the world.